Amaduuka gasaanyiziddwawo kubaddeko eri omusuubuzi omututumufu mu kabuga kano nga ye Mwanje Edward, nga lino lye limu ku maduuka aga wholesale wamu n'ery'amasimu, nga lino lya musuubuzi ategereseeko erya Lwanga. Poliisi ezikiriza omuliro wadde yetemezeddwako mu bwangu eruddewo okutuuka nga bagamba nti motoka yaabwe ezikiriza omuliro yafuna obuzibu mu yingini era nga kugituusa wano kubadde kulwana ddala. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, bagamba nti kisuubirwa okuba nti omuliro guno guvudde ku masannyalaze agabadde gakyankalanyizibwa abakwata enseenene. Omukka gubadde mungi nnyo nga gutuusisemu dde naffe ne tujja tukutte emisinde ogujja okutaasa, naye nga ye yennyini musajja watutaliiwo, naye omuliro ne gusooka ne gututiisa nnyo nnyo nnyo, esooka ne tudduka naffe, naye nga fire brigade ye eruddewo okujja ogenza okujja nga ebintu ebisinga ebinnyo mu faliso byonna nga byayidde. So sirowooza oba banseenene oba bakumya ebisubi byabwe, oluvannyuma ennyo omukka ne gweyongera nga gwa bbulaaka neŋŋamba oba bookya kasasiro, kuba emmanju eri edduuka waliwo kasasiro, waliwo bikasasiro. Oluvannyuma ennyo tugenza olaba ng'omukka gunyinyitira ate nga mungi, netugamba enjo erabika ite tutandika okukuba enduulu paka abaddukize bwe batandise okujja, naye nga bakonkona teryaggula luggi, naye ate nga munda mulimu abantu. Omuliro guno gutandikidde mu dduuka erya Mwanje era ng'ebintu byonna ebisinga bisaanyiziddwawo. Nannyini dduuka lino tasulawo, kyokka nga mu dduuka muno mubaddemu omuvubuka ategerekesa nga ye Ronald nga yabadde asulamu era ng'ono addusiddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukosebwa omuliro guno. Wadde abadduukirize bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga ebintu byonna bitaasibwa, ebisinga obungi bibadde bimaze okusaanawo. Akulira poliisi ezikiriza omuliro MP Basembeza Peter ategeeza nti ekivuddeko omuliro guno tekinnaala kumanyika. Naye kirabika omuliro guno bagenza okutwita gubadde gwatandise dda nga essaawa eyo nga 6 okusinziira ebintu ebibadde mu dduuka ebiyidde. Mubadde muno omuvubuka omu alumiziddwa naye atwaliddwa mu ddwaliro ku bulamu, tusuubira ejja kubeera bulungi, naye omuliro kwe guvudde tekinamba kutegeerekeka bulungi, tukyanoonyereza. Wabula onalaze obutali bumativu olw'abantu abafuna ebizibu nga bino kyokka ne basobola okubyekolerako nga tebanategeeza ku poliisi. Omwami oyo afiiriddwa ebintu bingi nga n'abantu batunula. Buli kaseera tubeera ku marediyo tubuulira abantu ebintu bigwawo kumpi na kumpi wano, naye abantu basooka kwerwanako kati balaba nti bibalemye ne baddukirawa ku poliisi ng'ekiseera kiyiseewo, ate gw'omuliro tegulinda. Ono agasseeko nti batandise okunoonyeza ekivuddeko omuliro guno. Alozia Sengendo, WBS TV, MPG.